Eyo nga tuvudde speed yayiriri nnyo munnange afando nyango ne ba afande mwena abatulaba twagala bebaza kensuso mwebale nnyo bakyali baffe nawo afande Lawrence Wandegeya, thank you so much for watching. Afande Mugisha wali Odi Kampala, thank you so much for watching. Ne ba afande bunono bakyali baffe mbabongako namwe nena abatulaba je musinzo kwanga twabagamba tulira kuva sawa 4 paka sawa 5 ku television ate mwatwabira ku Facebook, ku Instagram ne ku YouTube. Mugende wali ku Celeb Jazz with King Smith ya show joliko era mujja kwa mutwa bulungi bila share is sponsored by abantu bagamba nchogera nnyo because bateka mwaka sente banaffe aba King Montage Studios kanzika kanena King Montage Studios bano bolaba bakwata emikolo ejenjawulo okuli embaga okwanjula okuyinjirwa birthday party ne photoshoots ezenjawulo munnange gwali yandaba obu yagala ngo njagalize ebirungi wagira banaffe aba King Montage Studios basange wali enankulabye ku bitaala ku Prime Tower ekizimba kita Prime Tower wotukawo kizimbe kiriko ekintu ekinyenye kya movie ekipande ky'omukyala ekya movie so botukawo babere ngo bakwasaganya obagambe King Smith yatutumye obagwe twakola gwe twalabya akalangu kano oba wagire namba zaabwe ziri 0777 02 34 05 njidamu 0777 02 34 05 eya Airtel eri 0702 10 anamwemu 25 0702 10 41 25 zeze namba zawe bakubireko bajja ko bakutusako services zawe nungi nyo nawo omuyimbi aliyo ngoli muto bano bagambye muno bagenda ku promoting la music wo genda yo bakwata videos ku sentence sam ati ne bakuyamba no tambuza music wo ku radios ne ku TV stations ezenjalo je twandise muno music promotion so genda yo oberengo okola kingo oba wagira nafate bajja ko batuwagira so kai katugende mawulire speed ayiri nnyo tole Suzakani Palaso omusawo omugongo King of the East mumanyi bulungi nnyo ne hitmaker yakuba maasonga yakajamu industry natukubawo mama natukuba kati atukubye malamu natukuba what is money natukuba anyoyo massive tune Sicho Lawrence kale wakasinga okulya kweze nyimbe 3 ani oyo wenze muna anze malamu yasinga okunkolera baby malamu but anyways omukivubuko ono amanyidwa nga Palaso nakulego twamusanzeko tumusalako ntugezako kubanga togera naye ngere ebimbi yatugambye muna byadde bingi nnyo but first of all yayogedde ku award ezisinga okubanga zogerwako by the most anticipated awards wano mu ggwanga la Uganda era zino nga bazita eza mama awards omukulu ono amanyidwa nga Palaso ekimu ku kyeyakoze yatugambye muno bamulonda mu listeners category gye bamulonda mu Lawrence era munnange omuvubuko ono Palaso yasabye bana Uganda bamulonda nene agamba tabasobola mulonda if at all government ekyakutte ki internet nakubira omulanga government ene eriko nagamba President Museveni abantu bobakulonda bikana kugamba bavuka tetulina mirimu otuganya okukola ebivulu otuganya kwa amabalo ganyo gagula katuyambe ekintu kimu kyokka ogulewo internet tusobola abantu bafokola ki okutulondera babingolira obulumi bwayogeza butegereke Kasicho Lawrence manyi abantu bayogera n'ogamba n'olumi Palaso yayogeza kuno bwadde butegereke kanange njagala okutwala omukisa guno okubira government omulanga ku TV nga mundaba. I want to call upon all government officials to please open up the internet. Mugende muzeko ka switch up internet ekole because some of us abantu baffe bagatutra online bagatutra ku tetucha streaming ku Facebook but abantu bagatutra ku Facebook Sicho Lawrence tetucha streaming ku YouTube. People want to watch our programs on YouTube. Our programs are basically entertainment programs, so why don't you just open up these things, these portals, actually these servers? Abantu badamu ne bakola kasente. Some of us live on the money jetukola online but sponsors baffe bagenda because bakyalaba value for money. So omukulu Palaso ngenvude maze okuyomba Lawrence angamberekera okuyomba eyo mvude omukulu Palaso twayogeddeko naye nete twakomye kugerako naye ku Mama's Award zoka wabula twayogedde ne ku kya Moses Radio because eno ne badde celebration of Moses Radio oba Moses Sekibogo ngageza kutugezako kumujjukira Lawrence nyale ku nimedi kaino no Lawrence njaba buli erinnya lye lyeddala naye mujja kuseka ne musegedde anyways namanya gafaga ekikago gogatutwala speed fenna si Kibogo yekka nange Lawrence n'abasigadde ne Palaso yabwe mayanja abantu basinga bakola ki balimanyi Palaso yatujjukiza ku radio yagambye muno ono yamuleetera okubanga star era y'omukwaba bakola ekinene ennyo okulaba muno Moses Radio okulaba muno Palaso aveebweru mu America akomewo ajja akola music wano e Uganda era ya contributing kinene nnyo ku music career. First of all yamuyambako mutereza mu lyrics n'okulaba muno mu advising
mentalinga into writing teva muno music gwawandika alina lyrical maturity. So Pallaso bayogedde n'ebigambo bingi nnyo but sagala bimudiramu because abaganda bagamba kudira mulimba takola ki taluwoomya. How about we dive into this interview, ladies and gentlemen? Nene tuma tukomewo ate namuli amalamanyo ne tuwerabira aba King Montage Studios bano nga basangibwa wali enankulabye ku Prime Tower bakubire ku 070. Mumanyi mena studios zikola zikwata emikolo zikuba ebifaananyi buli kimu ebito kyokka tebataddewo aka offer kaba upcoming artists oboli upcoming wali naye muganda wayagala okubanga akikubanga ba Pallaso wano etwogerako beekwate ku 070 10 bajja kwa kutusako bingi nyonyonyo byolaba mu music industry ate nga neno obeera naffe bakikola ki bakisensa. So katugende wa Pallaso butuma tukomewo nkola n'omukulu amanyidwa nga Silence ku kamera agitigenya ne ngamba kikirigina maaso. Anyway katugende wa Pallaso male tukomewo. Yeah. Amen. Yes, abali ku Celeb Jazz mugamba muti abaganda bange, this is Pallaso Saka Free Boss kansubire muli bulungi buli kimu kitambula bulungi nsanyiza okuba munamwe. Owanjira aba speed 10 lingira wakati banampereza plaki yange nenja gifuna sooner or later I think. Gogisaba nanti kati nze mbadde busy nnyo mbadde sinnagisaba naye nja gisaba nja gi requestinga. Malamu bakongera endala. Era womaliramu nga tukongera endala. Sure. Mwafuna mtu kirowoozo ekyokubeera abasatu mu video ani akirawo. First yakibawo? No, yali nze twali tushootinga ate nga ndaba Wizo naye yajja supporting. Then ne Chameleon yali azze kuba twali tulina olimba olwayo twali tushootinga video 3 ku lunaku olwo. Kati nendabanga baganda bange bonna webalinga si kyangu kya bakuŋŋaanya nga Katonda akikoze bukozi nemba kibaliramu nendanga bakipiikinze ne tukikola abantu ne bakyagala. Bwe kityo bwe kyabaawo. Nakirabanga webali buli kimu kiri possible ne waga tukikole. Nabo ne bakikola and that's how it came about. Why Mamazi ndoza zesumulula mpola bwe bati bajja atusumululyako kamukamu naye nze kyensinga kisoboka kubanga amalobozi g'abantu eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Katonda naye abantu bayogera bakomple omanyi mwana ezo waliwo chances zaffe nyingi opportunities nga bannayuganda nyingi nnyo ziri eyo nga bazigaba zitutuukeko naye abantu abamu bakolanga government tezituuka obuyambi obumu tebutuuka. So so necessarily abantu abamu basobola okubanga tebagaba the right updated information. Ayinza n'okubanga omuntu aliwo alina okusalawo alina kalokowo naawe alina kabifu naawe alinayo omuyimbi gwayagala oba ki naye kati solution yenkyo yakwesigama ku bantu kubanga abantu buli omu Mamazi ziri wano lwa abantu naffe tuyimbira abantu kwe kasita obeera ku side y'abantu toyinza lemererwa kubanga abantu bye machine ekola buli kimu ekibawo. So babanga bakikola under pressure kibi nnyo ne banga bakikola because I deserve it and it's oba naye nga nze what I think that's the listener's choice, a choice a deciding bwa abantu. Zajaleti zitya zajja mu kaseera nga Mamazi simanyi kisinzira ndoze wamwe zaatuuka leeti naye ffe ne waffe zaali zafuluma dda kuva last year kisinzira gwe gy'obadde obeera naye nga kati omwaka Mamazi amwaka guno simanyi oba tunakikola tutya naye tusabe endowooza Katonda naye tusongera ogiraga nti internet tugyetaaga kubanga yo tugyetaaga tuzze emabega abayimbi baffe tebalondeddwa zino ziringa Olympics z'abayimbi bino batuli banna bya bitone tukiikirira Uganda era kyovola buli munnayuganda agenze ku Mamazi kuliko ka flag kaki ka Uganda kati bwe mutatuwa mukisa bantu tulonda kigenda labika bubi kubanga abasendala zigenda labanga tetumanyi kuyimba tetwawanguddeyo na award name ekyokubiri abayimbi bagenda obasambi opiira bagenda ne bagenda Egypt ne bagenda wana bagenda government ne bawane ku ssente basobola okugendera mu mbeera ennungi abayimbi bammwe abawanguza abagenze abali nominated abaqualifyinze mubateeseteese mutya okulaba nti bali ku mutindo basobola okuleeta award zino mubaddize internet mubawo obuwagizi mubawo obuyambi bwe beetaaga kuba balaze nti kisoboka
kiba kyakabiira bwe tuzireeta ano towards tourism, towards inspiring others, towards ebintu bingi kigattako tugatteko tuleme kutoolako. Happy birthday radio my legend. Mujjukirako ng'omusajja eyali tayimirizibwa, omusajja bw'ayimba ne booleeta Beyonce ne booleeta ani yali ayimba asisusizaawo just ewaffe Uganda. No si wokka kyengeza kuga nti ewaffe Uganda gwomanyi tavuga nnyonyi naye ng'oyinza okusanga nga radio yali asinga ne Michael Jackson Justin nga yali mu nsi nga teyamuwa equipment amala kutulaga ekyo naye nga era mu bitono ebyaliwo yatulaga kinene gwakabi era Katonda musonyiwe ebyamusobako omwoyo gwagumuza emirembe byamani naffe atwongere emikisa nga gye wa radio kuba yali muyimbi wa kabinyi. Mujjukirako talent ye, mujjukirako byetwagabananga, mujjukira nga mutonga ayiga, mujjukira nga tukola ennyimba nankubisa hit nanteeka mu maaso g'abantu abasinga obungi be nali ndabye. You know, he was a great brother. Yayagalanga nnyo okuyamba banne, yayagalanga nnyo okuwandiika, yayaga bingi. There is not just a few moments I can remember from such a great man. Ekirowoozo bogamba ekirowoozo simanyi kikyote. Oluyimba twali tuli wa DJ Benazo tukirinze DJ Benazo n'agamba mukoleyo oluyimba. Ye yasooka okuleeta idea y'okola oluyimba. Nengenda nendeeta studio ne tuyingira ne tukebera beats ne tulondako emu Nashwanda gye yali akoze ne tutandika okuyimba. Radio yasooka okuyimba mu luyimba olwo. Omanyi abantu bonna kwe bakuzannya engoma abantu bakwata vibe mangu buli mwaka akwata vibe ya njawulo. Asooka okukwata n'enywera ng'oteekayo. Ye bwe yakwata n'anywera n'ateekayo obuntu nga buna butaano ne wizo nga naye bw'ateekateekamu nange nga bwe nteekateekamu ne tugenda nga tulujjuliriza okuvannyuma nga luwedde naye nga ye yasooka okutekinga the first step. Tetwamanya naye nga twamanya nti engoma yali y'amaanyi kuba twagiwulira ne tugamba eyo ne tulonda ku ngoma ezaaliwo ate n'abayimbi baali b'amaanyi nnyo. Nange nze saamanya kuba nali sikubanga ku hit ya ddala eri awe lwe luyimba lwange olwasooka so nze it was just like recording any other song. Katonda nazza bibye. Mbaagala nnyo bannaye Mukama abakuume ensanyusa okubeerako nammwe olwaleero. Blessed. Celeb Jazz, respect tubaagala nnyo tubeera ku Celeb Jazz 24/7 365 n'abasajja nga bapalaso n'abalala abakabi. Yeah man, munonde ku MTV, bannaye munonde we need this award home ne subscribe button yali wansi kanyigeeko.